Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mukulu Peter kyanumye nempulira nga kimbalagaza nnyo kakati olwo abamutta beebaani ani yamutta kubanga natula mu kooti essaawa 4 nga mpuliriza mazima n'okaaba nenkaala nangamba omwana nga tafunyeeyo wadde obwenkanya Kirumira abantu abo yali Habati Muhangi yali ku CPS ne DPC wa Kiso tasobya temutaddeewo misango ate omuntu afudde abantu abo sinaba kuweera nabo nze kino kyo nkyogera eri eggwanga n'eri abampuliriza n'abandaba tonnabakuba tonnaweera tonnakakkana ku bo mazima ne tutafunamu bwenkanya akasirikitu akeekana akalo naye nze kyemmanyi Allah tayinza butanyanukula era tekijja tayinza kundyaza amaanya butalaba batta mwoyo gwaggwanga ekyo kyo tebeeyibaala Mungu atajja basasula musera nsanyuse okubalaba abandaba n'abampulira bannange nsanyuse nnyo okuba nti mufuna akadde ne mundaba era ne muwuliriza bye mba njogedde saba Katonda abampera omukisa mwenna abaami n'abakyala ekisibo kyakuyisa kitya muzeeyi nebaza Katonda ayinza byonna kubanga mu nsi muno mulimu Katonda abantu be yatonda mulimu mutabani wange yali mukwano gwa Kirumira nnyo yasobola okumbeezaawo mu kisiibo muno nga kumpi buli wiiki ampaayo omukyere kiro nga 5 paka lwekyaggwako mazima era mwebaza nnyo sijja mwatula linnya naye nga wonna wooli ssebo obaka bwantuma okutuusa gye bulaga nabutuusa ate nange ekyokulya kyewampanga saba Katonda akumpeeremu omukisa era akumpeeremu obulungi weewaawo yakuyisa mu kisiibo muzeeyi abaana b'omugenzi Kirumira bali batya abaana b'omugenzi Kirumira bempulizaako gye bali balungi naye oba oliawo ne besiwuliza nabo baki balungi nabo bali bulungi singa kuba babadde bubiira waali kitegedde naali wadde kitegedde ng'ali kutuuseeko ng'omuganda bwaga nti ekidiba kidda w'abakyo oli abeera nabo nga bali bulungi naye lwe bafuna ekizibu embuzi ensibirwa nti ogimanyi nkutegedde muzeeyi kakati olunaku olwaleero ekituleese muzeeyi njagadde okuyitako eno nandika ebbanga terigenze ppanvu emabega nga ndaba abavunaanibwa omusango gw'okufa kw'omugenzi oba gw'okutibwa kw'omugenzi Afande Kirumira ate kooti yabatta katutandikire awo ku by'omusango muzeeyi embeera eyo yeebadde etya embeera eyo mu butuufu yanyigirizaamu kubanga nindidde emyaka kumpi 5 nga njagala okumanya ani ddala eyatta Kirumira era nga nange neesunga ti bwe ndimulaba oba oliawo ndisaba oba kooti oba abasika prison kwegamba waakiri kale ne tunyumyamu naye nampera ddala amawulire ki lwaki yatta Kirumira Kirumira yali amukoze eki naye ekyansaaliza nnyo ne kindeeta ennaku okulaba nti mu bonna abaakwatibwa tewaaliwo wadde akabonero akatono wadde akabonero akatono katya akalaga nti bebatta Kirumira kubanga eyasooka yali Kateregga bagamba yaliko kubatta Kirumira naye bagamba baali bagenza omukwata ate bamukuba amasasi n'afa oyo obujulizi oba oliawo bwalivuddeeyo naye awo ne tukisaalirwa ne tusigaza Mwebe ne Kalungi Mwebe baamuta ne bagamba nti omulamuzi yagamba nga talaba wadde we yeekuusizaako akatono ku kufa kwa Kirumira kwegamba naye n'afuluma n'akola ki n'agenda ne bagamba nti basigaza Kalungi alabika we wali ekinyusi
ekyobujulizi obuyinza okulaga nti Kirumira engeri gye yattibwamu. Naffe ne tulinda ne tubeerawo mu kuwuliriza era ne tubeerawo ne okusoma empaaba y'omuwabi wa gavumenti obujulizi obwo obuluma kalungi nga temuli muwadde akekuusa kukutta ki. Kantandikira eri ku oli gwe baakuba amasasi. Ye oli gwe baakuba amasasi y'omu ku bateeberezebwa era abaamukuba amasasi be baali bagenza omukwata. Be baali bagenza omukwata. Mazima. Ate teyalina kyakulwanyisa. Ate bamutuuseeko. Kakati ng'omuntu yafiirwa omuntu we obuuza nti eyamutta yali akweka ki? Ate omutuuseeko. Ate omutta. Ate ottawaaki? Ate gw'otasanze na kisi. Teyalina kifi. Tewakiwulirako nti bamusanga oba n'emmundu bamusanga naki? Bamusanga wakaawe baga nagezaako okudduka. Baali mukubya amagulu ne bamufuna kuba bali armed ne bamufuna oba oliawo yali tubuulidde okufa kwa Kirumira nga bwe kwabaawo. Naye yafa ekyo ne kiggwa. Kati ng'ogoberera omusango owokubiri ono baamuteera ku ground kigogambye nti ye baamutta buti. Owokubiri baamutaddi. Owokubiri yeyaddako Mwebe. Mwebe oyo mu nsonda ezeesigika bagamba abasooka nti ye yakwatira ddala emmundu n'akuba Kirumira. Bano abalala kale baaliyo nga basagula naye nga Mwebe ne Kateregga omu yali ku right omulala yali ku left. Jukira nti abattibwa baali babiri. Waliwo yakuba ku mukono gwa driver eyakuba Kirumira. Waliwo yakuba ku mukono gwa passenger eyakuba n'alinnya omukyalo wa mobile money naye n'afiiramu. Kakati naye oli yafa Mwebe agambye waddala nti ye yali ku luuyi olwatta Kirumira naye baamuta era omulamuzi yagenda okwetegereza nga mu mpaaba y'omuwaabi wa gavumenti nga talina walagira nti Mwebe alina omusango, nga talina walagira nti Mwebe alina we yeekuusiza kukuba n'emmundu yatta Kirumira. Mu mpaaba y'omuwaabi wa gavumenti nga talina walagira nti Mwebe yali abaddeko ne musango gwo era kwegamba bwe kuba kuwaabira gavumenti akyasoba n'ogiwaabira olw'okumusiba ebbanga eryo lyonna nga talina musango. Oyo ne bamuta n'agenda. Ne tugamba okay emabegakaawo ne tudda ku wokusatu ye Kalungi naye ne bamuleta mu kooti nalimu bulungi nnyo. Omulamuzi n'asoma okumala essaawa 4 namba omusango ogwo nga tewaliwo walaga nga Kalungi yeekuusaako kukutta Kirumira wadde ng'emabegako twawulira nga omwabi wa gavumenti agamba nti baamutwala we battira Kirumira n'abalaga engeri yaki engeri gye yafaamu engeri gye baamuttamu. Kubanga nze mu kugoberera kwange omusango Kalungi era we nayagalira okugamba nti Kalungi yali amanyi okufa kwa Kirumira. Bw'abanga Kalungi nga Muganda, Kalungi linnya lyaffe lyabangeye aba wangeye. Kyakubiri Kalungi musiraamu, Kalungi wangeye, Kalungi musiraamu ne Kirumira muki musiraamu. Kati bw'agamba nti olunaku lwe batta Kirumira yasiiba asereka nnyumba ate Kirumira nga bakamala omutta ne bamukwatira ebuliisa ng'era naye yali agenze kutereka ki nyumba. Awo mba neewuunya awo waaliwo ekibuuzo omusajja Omuganda nga abaali mu Uganda n'abaali bweri wa Buganda tewaaliwo yali ayinza gguma kuva mu kibuga ku lunaku olwo nga Kalungi owenge, Kalungi omusiraamu ng'afiiriddwa Kirumira owenge, Kirumira omusiraamu, Kalungi ataagenda ebuliisa. N'ekikolwa ky'okusiiba ng'okola oba mugumu nnyo ate okugenda otyo gye baamukwatira eyo. Awo nno nafunawo ekibuuzo naye ngamba Kalungi ono ayinza okuba nga
bye bamuteekako nga byali bituufu kubanga bwe ngenze nga ngoberera okuva kumukwata engeri gye baleetako ku siini wennyini we batya Kirumira engeri gyagamba nti kwegamba awo senga nali muwabi wa gavumenti n'alyetegerezaawo nnyo ate baleeta amasimu mangi agakubwa n'ali badde netegereza nnyo amasimu kalungi ku olwo ge yakuba ne be yayogera nabo naye ebyo byonna nga tewali kiraga kwegamba omuwabi wa gavumenti nga tayinaawo kubanga wabanga yakuta ku siini n'akulaga ate mu mpaabayo nga tolaga nti yakutwalako ku siini obattira omuntu ekyo tebakisomaamu omuwawaabiri we yatutwala n'atulaga kwegamba ng'alinganga kati saawa nnya zino zonna yali asoma ki omulamuzi ebyo yali nga ajungulula omuwabi wa gavumenti bye yakola ki bye yaleeta ku bantu abo nti batta kwegamba naye ne ŋŋamba ate nga tatusomeddeemu nti bwe yatuuka omuwabi wa gavumenti nga talaga nti baagendako naye nga talaga nti ku lunaku olwo essaawa kubanga oyinza okuba nga wasiibye okukomerera jjukira nti Kirumira baamutta ssaawa emu naye nga naawe ekyo okitaddewo nga kwegamba ng'ekiyinza defense bajja kugamba nasibye kuki nga nkomerera akawungezi n'ogenda n'okola missoni yo kubanga kati byamasimu oba oli awo nga gwe wali okomerera naye ng'ate waliwo munno gwe gw'otaddeko agoberera Kirumira kubanga bo ffe mu kumanya mukuwulira bwe baamala okutta Kirumira abaamutta baagenda ne bayina ku petrol station emu e Busega ne bawummulako awo ne balyoka bagenda naye ebyo byonna byonna bwe tugenda okubinoonyerezaako n'okumanya kwe nafuna okuva ku bitongole bya gavumenti nti abantu abo baludde mu mulimu ogwo gw'okutta abantu era mwebe mulimu gwe nnyo kati naye nakanda kulinda kuwuliriza nga omuwabi wa gavumenti kwegamba ng'alinganga omuntu anyumya olugero lwa Wakayima ne Wango Wango ebyokugereesa ebyo kweganga Wango Wakayima manya Wanjovu ne Wanvubu ne Wakayima omu yali ku lukalu omulala n'abeera ku mazzi nga temuli kwegamba ng'oli bagani Wanjovu bawakana nti sobola okujja mu ttale noono n'abeera eno kwegamba ng'olaba byaki byakuyiiya buyiiya nga bya lugero kwegamba nga bya ngero buki nga bya ngero bugero nga tewaliwo kifaananyi kyonna kiraga era nga temuli mazima nga temulimu ng'oli alinganga abaateesezza tigenda oyogere bwoti ne bwoti kwegamba omulamuzi alemwe ekibonezo kyanaakuwa kyandeeta enyiike y'amaanyi nnyo navaayo nga mpeddemu amaanyi era ne mbuuza ani yamutta oba oliawo senga tebamuttira mu mmotoka twandowooza nti Kirumira yeekubaki amasasi naye olwokuba nti yali mu mmotoka munda era mwe baamukubira kitegeeza waliwo abaamukola ki webali abamutta ekikolwa ky'okumutta kyo kikyaliwo wabula ekibuuzo kyani eyamutta kyekigezaako okubanga kifuulibwa kubanga nali njagala nnyo okumanya Kirumira yamuttira ki ani yamutuma naye njagala okubuuza Mze mu nsoma y'abantu bano bonna ebintu ebyali bibakwatako kasooke mbuuze ye teriyo balala bakyavunaanibwa ku musango gwe gumu tewali baaweddeyo waliwo enteekateeka yonna enoonya abalala tewawuliddeko sewali kubanga bano bejjeeredde omutemu omutuufu aliwa awo wenjagala okubuuliza ku looya wange looya wange yaŋŋambye nti ayagala kuggyayo ensala y'omusango ogwo amala okuddamu ogisoma n'obujulizi na buli kimu yeetegeze tulabe ki ekiddako ffe nga bannannyini muntu kubanga kikyatuluma nnyo
ne muli kyembuuza muli mwennyini kubanga omugenzi ye taliiwo yagenda nga bukiri kyobuuza motive yagenderera ki tewaaliwo yadde kuzuula ani yamutuma kubanga ebiseera ebisinga mubaamu omutume yatuma omuntu akole oba yakikola ku lulwe ebyo byonna bibuuzo mukadde wange Peter ekibuuzo ekyo twali badde tukibuuza nga waliwo omusango wakiri asaliddwa nti weegattako tewali webalagira ekyakuleeta otyo kwegatta olina woyinza mubuuza kibuuzo ng'ekyo kubanga gamba nange kennyini simanyi era njagala nenziramu neneebuuza okukwata bano abasajja bano kalungi Mwebe ne Kateregga ababakwata basinziira ku ki mazima njagala ekyo abagenda ne baba arresting basinziira ku ki okubateekako omusango ki mikululo ki bakwata bukwasi mu kkubo era waliwo akabuzo kembuuza abantu abo tewaliwo ddala kunoonyeza kulaga tibamanyiganye oba tebamanyiganye kubanga nakyo kiyinza bw'oba nga okinoonyereza obulungi ojja kusanga nga bamanyiganye baba bamanyiganye ate ne bakwatirwa mu kikolwa ekyo awo baba bagamba nti abantu abo ba ADF era ADF ye yabatuma okujja okutta Kirumira ekyo kye nali njagala okubabuuza ADF Kirumira yali emwekuusaako ku ki yali agiriiridde ki ekyayo Lwanga bali bagala kulumya gavumenti nga bagala kujimya ku lwani mazima mazima ekintu ekyo Sebo Peter kimmalamu amaanyi mazima kiŋŋaana okwebaka kindeetera ebiyengeyenge ebya buli kaseera ku mutima nembuuza ggulu lye lyamukuba ne tulowooza nti mundu mazima ggulu lye lyamukuba kubanga newe tubadde tukyayina essuubi tikatulinde kkooti eno enaatubuulira ekigendererwa kati owuwo omwana yagenda mu nsala y'omusango gw'omwana wo naffe abafa abatannaba kufa twaliyigidde ku mwana netugamba abaana baffe katubeewazise ebikolo bya Kirumira bwe biti ne bwe biti ebyaleetera eyamutta okukola ki okumutta naye tewabaddewo kikolwa tewabaddewo kigendererwa n'omuntu naye bamutadde era ne tuse n'okulowooza nti oba badde tabeera mu kkomera nga bwe bamuggyaawo addayo wuwe oyinza tukirowooza okirowoozaamu kubanga tewabaddewo wadde ekibuuzo ekisirikitu ng'akalo kaddooti akamu tikaddooti kano kajja katya naye omuntu atalina musango n'omuwaze emyaka 5 mu kkomera nze nagambye nti oba abasajja abo tebamutta baddemu bawaabire gavumenti bagiwaabire okubamalira ebiseera okwoto kubanga bannayuganda mu butuufu abaami ababaleetako ekigambo ekitagenda bavaako okutala lwe baliva mu nsi muno ne famire zaabwe kubanga simanyi mwana wa Kirumira oba muganda wa Kirumira oba mukwano gwa Kirumira bwatunuulira olwaleero kalungi oyo ne baga nti eyatta Kirumira bagamba eyatta Kirumira buli waayita n'abaana be bajja n'abaana kijja babaako kakati omuntu omutuusa ku kintu ekifaanana ng'ekyo lwaki tomuliyirira mazima bw'abanga mazima mu nsalayo walabye tewali yadde kyekuusa tewali ate erinnya lye walyonoona ekyokubiri omusibye ekyokusatu omusango ogutaliiwo gwafiiriza Kirumira gutya nti n'emmotoka ye bulijjo baddeyo exhibit nemala neyonoonekerayo wadde kati twagala okugijjayo nti esigalewo erisigalawo ng'ekijjukizo kali oba tugitememu sigiri ejja kusigalawo n'abaana be balikula ne bamanya nti emmotoka eyo mwe battira kitaffe ekyo ekimotoka kye mulaba kye battira mwani kitaabwe njagala okubuuza muzeeyi kati mu bumpimpi waviiriddemu awo
mu bumpimpi kubanga ngero olumu twatwogerako wano naawe bwe nakunyuma ne ŋŋamba nti Kirumira nga tannafa yalina emisango mu kooti ya poliisi. Kirumira nga tannafa waliwo abantu ewu abajja ne basala enzigi ze nga bamuvunaana nga balaga nti alina omusango. Kirumira abantu abo yali Habert Muhangi yali ku CPS ne DPC wa Kiso tasobya. Abantu abo nabo tebamuwabira musango. Natuuka ne ŋŋamba muli ne ŋŋamba okufa kwa Kirumira nga ndaba ng'okwekuusa ku bantu abo naye ate ne gavumenti nayo saawulira mu bantu bano ku misango gino nga baga nti naye mwe abagenda ewuwe omukwata enzigi. Tolaba nti ekiro kyo bw'osiriikirira ate musava envigi temutaddeewo misango ate omuntu afudde. Abantu abo sinaba kuweera nabo nze kino kyo nkyogera eri eggwanga n'eri abampuliriza n'abandaba. Tonnabakuba tonnaweera sinakakkana ku bo era kati kubanga nali nkirese omusango guno gugwe kati njagala kubuuza looya mbasimba ntya mu mbuga z'amateeka kubanga waliwo obubonero obujja gye eri okulowooza kwange nti oba oliawo senga tebaakola ekyo nga tebaakikola omwana wange teyalifunye buki. Muzeeyi kankutunuze mu kino abasirikale ebiseera ebisinga nga bw'omanyi security kimanyi ogimanyi n'abaana wabasomesa mpaka mu security baweebwa ebiragiro okuva eri bakama baabwe. Bw'otunula mu bantu bano ababiri tasobya ne munne tolowooza nti nabo baali wansi w'ebiragiro bya Jeno Kayihura kubanga yali ku ntikko ya byonna. Njagala mbabuuze bwe baba nga yali amuvunaana ki ekyo nakyo saakikola ki nga tannafa baalinamu obumulumulu yali kubanga ekyasinga okunnuma n'ekimbuzisa ebibuuzo ebyo nti yali already amaze okwambala ng'ali mu uniform ya poliisi ng'alina omusango ku lunaku olumu mu kooti ya poliisi era ng'agenda naggulu ku poliisi ate beekyabaleeta okusulawo ne basula nga ali ku bunkenke ku makya ne bakera ne basala envigi ze ne bakuba amasasi kwegamba ne batubalako eddembe. Kiki ekyali kigendererwa? Baali tebasobola mukwatira ku poliisi ye bwe baali muyise kuba yali akyali mu service yaliganye. Kiki ekyabaleeta okukola ekikolwa ekyo? Nandowoozaamu nti oba oliawo omutemu yatta Kirumira yeeyambisa akatundu ako yeeyambisa akatundu ako okutta Kirumira kwegamba nga ali free nga afunye kwatandikira kwegamba emmotoka eseeredde naye kyekigiseereza nti nkuba kutonya senga enkuba tetonye at least kiko teyalikoze eki teyaliseeredde oba oliawo n'oli yagambye nti bajja kugamba nti bano ate tebaawaaba tebaateekawo omusango gwe bamuvunaana. Kituufu okusinziira ebiseera ebyo afande Kirumira ye muntu abantu kwe bamanyi nga era bamuyita mwoyo gwa ggwanga. Yalina abanene nnyo ebiseera ebyo abaali mu poliisi baayogerako. Okyogedde lunye tebalina musango gwe baamuggulako. Nawulirako omusango gwali mu poliisi eyo nti gwakulya oba Rolex. Simanya yalya Rolex oba yaani oba gyali nsango bajampisa nenanyiniyo ekyo Catherine kusemererwa omuwabi wa poliisi ku musango ogwo naye nkyayagala nnyo okumunoonya mulabe ambuulire dda yalya yaani tugisasule oba oliawo nga yavaako okufa kw'omwana wange mazima kubanga obumulumulu obwo lwabuwuliranga bulimu simanya ayina abakulu baayogerako mu poliisi tolowooza muzeeyi nti ekyo kyalibadde motiivu nakyo kooti yali kitunuddemu. Ekyokubiri waliwo abantu beyayogerako nnyo nga bwe bali ku CPS awo naye n'olwaleero tebaddamu okulabikako mu bantu. Ebyo byonna tugenze tubitunuulira nga kwegamba ogenda n'obirowoozaako mpozi ekikuleetamu ekibuuzo
ku bawaabi ba gavumenti bw'obuuza ye gwo gwakawesa guli gutya bw'obuuza gwo gwakagezi guli gutya gwo guli gutya kwegamba waliwo ekibuuzo kye neebuuza emmundu eba yaani ya muntu gavumenti emanye emmundu zonna eziri mu ggwanga nali nfunyeemu essuubi bwe balumbagana mukoddomi wange mukama n'amutaasa asasire mukyala wange gwe batta neŋŋamba nti aha kisaliddemu ntamu oba kikutte ku jeno kati tugenda okumanya abanyigirizibwa naffe tugenda okulaba ku maanyi agagenda okusitulwa okukwata abantu abo lwaki neesunga bwe nti ekyanneesunzisa nti abatta abantu ekansanga babakwata ne kabalagala gavumenti yakola ababbomu babakwata n'abali Tanzania ne babakolaki ne babajjayo bano babulirawa era namanya nagandi aha Katonda mulungi jeno tafudde kuba jeno yamanya okubwatuka kw'emmundu yamanya ekika ky'emmundu yamanya emmundu ezo zibeera mu amula yawa baki ababeera nazo naye nakyo tekivangayo tulindiridde namanya nti aha kati otyo ez'omubyana gakoze eki gaweddeko kati tugenda kulaba bikolwa naye nabyo bisirise ebyabirigada byo tetubiwulirako nno wensabira gavumenti tife abantu abafunye obubenje era abatuusiddwako abantu baffe bati yali badde ekwata ne mu nsawo nebaako kyetuliyiririra kubanga abantu baffe battibwa emmundu ezikuumwaki gavumenti kubanga tewali omuntu essasi obusasi lyokka nga lyabadde ku kyalo kimala okuzingako ekyalo kyonna naye emmundu nebawa neyakuba jeno nayo era abakuba jeno nabo abula abatabiriga babula abatakigundu babula abatakawesa babula abatakirumira babuze n'abazze batta bamashehe baffe bonna naye tetufuna ki okwo kubuuliriza abo bawaabi ba gavumenti bali mu mbeera ki kubanga Kirumira oyo yaliko detective naye ddala nkyogera nga nkikakasa mu misango gyonna gye yatwala mu kkooti teri ogwamusinga yandi munoonyereza mulungi gyonna emisango gye yatwala n'awaaba mu kkooti yagisinga kiri ku likodi oba bagala bakinu bajje fayiro ezo naye bano bo balemwa batya kwegamba okulemwa kwabwe kutuleeterayo ebibuuzo ebituufu oba ebitali biki ebitali bituufu kigenderere newabulwayo n'ekibuuzo ekimu ky'oyinza okubuuza omuntu gw'owaabidde bw'oba nga tolina na kibuuzo ky'oyinza mumubuuza wakwata waaki era abamukwata be baani era bo bagamba biki ebyabatuusa ku muntu oyo n'amasimu omulamuzi oyo mutonyi owekitiibwa bwe yagenda okusoma nga nago omunoonyereza ku masimu nga naye talina nawaga nti bwe nanoonyereza bwe nti essimu yavuga bwe nti ku lunaku bwe ruti neyogerawo ne bwe nti waliwo obubaka obwasindikibwa bwe buti nga tewaliwo kiraga muzeeyi kambuuze ensala eno gwe ne munnamateeka awo temusobola kugiyitayo ne muddamu ne mugisomamu ne mulaba ebirumira ebingi kwegamba nakubidde omu ku balooya ba Kirumira abamubeererawo nga ali ku misango egyo naŋŋamba nti agenda mu kkooti kujjayo nsala eyo agifune addemu yeetegereze kwegamba olw'obulumi bwe tuyina newankwadde nga Kirumira takyadda kituufu naye twagala obwenkanya
bannange obwenkanya tetwabufunye tewaliwo kyatugjeemu nnaku tewaliwo kintu kyonna kyabaddiriza ku mitima otyo twasigadde tubabuukirirwa nga bulijjo kuba tetwafunye kuga nti bannange ngoli bwagandi bannange oba banyingiza musango guno nga n'omuwaabirwa naawe omusaasira n'ogamba ye musajja watono emyaka gyonna alina abaana alina omukyala kwegamba musajja agimalidde kimuki mukomera yamaani basoma nti tewalina we yeekuusiza tewaliwo wadde akabonero kintu ekyo mukulu Peter kyanumye nempulya nga kimbalagaza nnyo kakati olwo abamutta beebaani ani yamutta kyekiri kyenagisosa okugamba ti senga teyali mu mmotoka n'aligambye Kirumira oba ggulu liryamutta oba yekennyini siga yali mu nnyumba oba yeekyaye kwegamba tola ani yamutta Kirumira era ddala gavumenti lwaki tetulaga batta abantu abo nga bwe yatulaga abakuba bbomu netumatya tugamba bantu bano batambula bwe bati bajja bwe bati bakola bwe bati ne batuusa ku bantu be bantu abatuusa ku bantu baffe ebisago. Kati kankubuuze mzee, omanyi twali wano tetwogera ku mmotoka y'omugenzi. Emmotoka kitegeeza kati basobola n'oggikuwa gw'ate owaayo omusango gwawedde. Ate yali ekolanga exhibit omusango bwe guggwa. Yo yayogerwako mugundu. Ate tewaliwo eyogererwako. Mulamuzi bye yasomedde essaawa 4. Tewaliwo enfa ya Kirumira okujjaho omanya nti yakuba abasajja naye tewaliwo weyogererwako. Oba ono n'ava eno tewaliwo wekyogererwako kuga tolaba weyogererwako nembuza kati baali balemera yaki. Negino emisango emirala gye bagamba gye yali alina ku poliisi enaggulu ejja discipline mu kakiiko k'empisa najjo tewaliwo ejja tewaliwo. Kati njagala kubuuza kino akasiimo ke bw'aba musirikale nga yafa talina kyavunaanibwa ng'era talinayo musango gwe yalekerwayo omusaala gwe akasiimo ke emirimu gye gye yakola ebintu bino wali obirabyeko. Ebintu ebyo tugenda okugoberera obulungi tubirabe nga bwe binaatambula nga sinaba kutuuka eyo ku kasiimo. Njagala nnyo okumanya ani yatta Kirumira. Kikyakuba obbi omutwe ekyo kyensinga okwetaaga okumanya kubanga abantu abo abatta abantu baabwe tebajja kukoma. Bwe nali nga njogera ku nnaku Kirumira lwe bamuziika ogw'omwenda nabagamba nti Kirumira afudde naye twetaaga okumanya affe Kirumira kubanga Kirumira bwe yafa okulumwa kwe ne kukoma awo naye ate ffe abaasigala okuva ku lunaku olwo ne leero wano we twogerera tukyalumwa okufa kwani kwa Kirumira. Ekyabadde kigenda okutuweweezaako kwe kufuna obwenkanya kubanga afa tadda era ne gavumenti yali badde tefaayo ku muntu ng'afudde kubanga yaligambye bugambi agenze nga ensi anti omuntu afa naye gavumenti eteekawo emisango n'ebibonerezo kwoyase. Kakati ffe ani agenda okwebwa ekibonerezo ky'okuta kwa Kirumira? Era tulinnyonnyola ki abaana be abato be yaleka nti Kirumira yafa bw'ati ddala balikakasa nti Kirumira yattibwa? Bwe bali tebalikakasa bunafu bwe buli mu bawaabi ba gavumenti bwe bali mu kunoonyereza kubanga bwe tutunula mu misango emingi ejja nga kati guno ogwange n'egyabannange kuba waliyo n'abazadde abalala waliyo n'abooluganda abalala waliyo n'emikwano gy'abantu abalala
kiki ekigendererwa abantu abo abatta kubanga senga Kirumira bamussa kiso n'alibadde ate kyalibadde kirala senga Kirumira bamukuba miggo kyalibadde kirala senga Kirumira yatugwa nalige nti bakomando oba abayaaye bamuse naye okutuwa ddala okufa ne battisibwa emmundu ya gavumenti kuba emmundu zonna za gavumenti mazima lwaki tebakwata mundu eyo mazima mazima kubanga nali njagala emmotoka eyo ya Kirumira naye wa DPP assistant DPP n'aŋŋamba ne muga njagala mmotoka naye emmotoka tetugenda gikuwa kubanga tukyanoonyereza ate ekiringa ekiraga nti n'emmundu eyakuba gye bayambisa okuteega n'okutuusa obuvune ku katumba nti eringa yeemu nembuuza ebeerawo eyo tekwatibwa era mundu era baki abagitereka era baki ababeera nayo gwe mugamba nti yagikozesa mwamukwata otyo temwamubuuza yagiterekawa ekyo nakyembuuza temwagijjaayo bano be bakwata lwaki tebajjayo mundu eyo kuba mwabatwala ne babalaga ekintu ekyo kyekimu ku binnuma nensirikirira ng'ate sina nakyakola njagala kukubuuza Mzee obunafu bw'okunoonyereza kuno mu ndowooza yo buba bugenderere kutta misango buba bunafu nti abanoonyereza si bakugu mmwe be bakozeko emisango mwe mutayamba poliisi kunoonyereza anti kakati sina kugamba nti bunafu nakugambye gavumenti erina obusobozi obukwata omuntu akoze omusango nagga nti bomu ezaakuba abantu abakuba abantu baffe bomu bakwatibwa lwaki bano tebakwatibwa mazima obutwaba nti gavumenti erina obusobozi obwo weebuli olaba ejjayo abaddukidde mu ggwange otyo nti ate lwaki ate si yali tugambye nti bwe baamukuba ne babulira mu bibira otyo byegiini naye emmundu eyakuba weeri ekika ky'amasasi ebisosonkole byasigalawo nze naggani emmundu nkakasa buli bika by'emmundu ebyo bimanyiddwa wa we bibeera era bakyaba birinako obuki obuvunaanyizibwa oba emmundu eyo bayinoga yali mu saaviisi naye kate kyali muki mu saaviisi ekyo gavumenti ekisobola kwegamba naye nze ndaba nti oyinza saagadde nkyogere bwe ntyo naye oga nti oba nguzi bano abawaaba emisango balina ke balyayo kwegamba ne bamala gekolera bintu ne bakola bukozi kwegamba ng'amanyi nti mu buli ngeri yonna omulamuzi ajja kugoba omusango guno Mzee Mulalo ye talina ye talina kyajja kumpa kubanga omusango ogutali gumu ogutali ebiri era gyonna bonna balemwa kwegamba ekintu ekyo kikuleetera okwogera wootaalyogeredde kubanga ebintu nga bino oluusi tubyewala okubyogerako naawe bakuyita okwekyawa n'oyogera kwegamba n'owulira nga ekintu okyogeddeko oba ng'okozesezza olulimi olusongovu nga ensi bwegamba oba ebigambo ebisongovu kubanga natula mu kooti essaawa 4 nga mpuliriza mazima n'okukaaba n'enkaaba nagamba omwana wange tafunyeeyo wadde obwenkanya abamuwabira mu poliisi bayogera nga bitategerekeka wakwata ababbi ate n'obateeka mu mawulire kwegamba ng'ebyo bye bamuvunaana kati nendaba omubbi okumuteeka mu mawulire gavumenti kigirumako ki oba poliisi kyali kigirumako ki mazima waliwo omusajja omu ababbi be yakwata awo nga bagenda kumenya supermarket ogwo nagwo gwali musango
n'abakwata red handed ne muntu ogwo gwali musawo bagumuvunaana ate bwe yamala okubateekamu ate bwe wamala bakwata ate babateeka ne mawulire kakati Kirumira yayita abamawulire mbadde ngamba nti omulimu gwabwe kulaga nsi ekibaddewo owamawulire nkukwata nti bakuteebereza ate era ne ku kooti ng'ogusinga era mbaayo nti gwe nagamba omusabo bagumuvunaana kwegamba nendaba nga Kirumira azanyi yanyigirizibwa okuva ku misango gya poliisi okutuuka ne mu kufa kwe anyigiriziddwa mazima ne tutafunamu bwenkanya akasirikitu akeekana akalo kati bwodda mu buliri n'okukkuluma n'okolima oluusi ebiyamba oba obutakola ki oba obutayamba. Njagala kubuuza Mzee, kati nno abantu bano baateereddwa, toyinaamu kutya kwonna nti baali kutuusaako obulabe kubanga gwe baavunaana okutta oli ate bujja n'oyogera ebigambo bino gwe totya nti walibaawo kye bayinza okukutuusako engeri gye balya butaala? Anti omusango sibatya lwa nsonga tebabadde na musango. Abateereddwa tebabadde batemu. Tebabadde batemu kati n'abatyako ki kati ate bensinga okutya be baba bakwata bano ate balina musango ki kubanga nange ku mpaaba y'omusango nga bweri ne bye nnawulira nange nandibatadde kugadibengalye amuyite gadibengalye kugadibengalye n'envuluga giwawulira ne bwe wali badde gwe ogusala ne bwe nali badde nze ngusala. Ekyokubiri ffe tuli basiraamu ate n'abatta abo bonna basiraamu nze kye nabaleke bwe baba nga baalimu tebajja kuva ku nsi eno eyo eddwayo ngisoma wallahi buli eyali mu musango gw'okutta Kirumira tajja kuva ku nsi eno nga temumanyi wallahi buli anaavaako ense ajja kuvaako ng'ensi emugamba watta okuva ku mwoyo gwe. Omanyi mu nsi ebirimbwa oyinza okulimba byonna naye toyinza kulimba mwoyo gwe ne bw'oba oyagala otya era gukugamba oyo wamukyawa olaba mwogeddeko ebigambo ebifaana bwe bityo byataakola naye nga mwoyo gwe gwe gukola ki era nze bwe nalaba kalungi wali mu kooti neŋŋamba Mungu akutaasa bw'oba wakikola ogenda kisasulira nga tonava ku dduniya kuno bw'oba tewakikola Mungu akutaasa akusasire akwemu akole ki akusonyiwe okuwaayiriza okwo naye bw'oba wakikola ekyo kuba kwerimba teri ajja kuva wano ku dduniya nga tetumutegedde nze ne bwe simutegedde naye abaana be bajja mumutegeera. Eddwayo buli lunaku eraga nti oli yenna eyakyenyigiramu tujja kumumanya ne bw'anaaba munene yenkanawa ne bw'anaaba mutono yenkanawa ne bw'anaaba mugezi yenkanawa ne bw'anaaba musiru yenkanawa tujja kumumanya. Ekyo kyo tekijja kusoboka kuvaako ku nsi ate Mungu abasinga bajja kusasulwa kuno ne ku lunaku olw'enkya basasulwe olw'ekikolwa ekyo ekyamwoyo gwa ggwanga kubanga baatuttira omwantu eyali aweereza eggwanga lye musajja wattu eyali tasobola nakusaba sente ndi mpa sente nkute olwaleero luno lw'otuukidde ndowooza emmotoka osanze yakasimbula naye omusajja omu abadde wano naŋŋamba nnyimiridde wano ndeesengegeza okuva mu Lwera njagala olondeko esinga obunene abanene ngege nga 8 n'emmere yiyo mu mmotoka londamu enkota esinga obuki obunene. Nagamba nti nyina Kirumira yanvija mu kisenyi nanneesibako naŋŋamba nti gwe sijja kukusiba naye va mu bintu by'okola tebigenda kukuyamba okyali muto olina bakadde bo naye kati olwaleero ennyumba yange n'ettaka kweri bwemba mbitunda terika wansi wa miliyoni 4 era mwebaza nnyo omusajja oyo
ow'Engonge bambi olw'okumpa ebintu ebyo naŋŋamba naye taba Kirumira naye ng'ataaga amaloboozi nze nga wulya mangi mulagamba Kirumira ye yannyamba nali nkola kino kati nvuga takisi waliwo omwami omu yali nansana eyo yagamba Kirumira ye yamulete yali muzannyi w'amatatu nga mwasula mwasiiba Kirumira n'amukwata n'amugamba va mu bintu bino naye omu ku bagagga b'e Nansana abali olwaleero n'olwekyo teriyo ajja kulyazaamaanya mwoyo gwa ggwanga nga alinnya ku ttaka kuno nga olinnya ku ttaka Allah biri yakola lino era nga onywa ku mazzi nga toyinza kumala lunaku nga tonywedde ku mazzi nga olinnya ne ku ttaka lino ery'ensi eno okuggyako ku ebyo bibiri nga tobikola nga gwomalako ewiiki nga tokozesezza ku mazzi toganaabye mu ngalo tokutte mu mazzi oba nga tolinye ku ttaka kuno wallahi Mungu ajja kuba tulaga ne bwe bunaabadde ajja bba tulaga olaba ne Basiiri Sudaani wa era olaba ebikolwa bye byatuuse byatuka nebirabika ne bivaayo ebya Mubutu byatuka ne bikola ki ne tubiraba n'ebyabalala naye ate bano abali ku ttaka okujjako mpozi nga tebalinnya ku ttaka wano naye nga bakyalinya ku ttaka lino ng'era olunaku teruziba oba ewiiki teggwako nga tebakutte ku mazzi wallahi baba nga bakwata ku mazzi ng'oli akwata ku mazzi bw'ati n'anywa n'alya oba n'alya ekyo ekivudde ekifumbiddwa mu mazzi nkubuulya Peter kino kijje kunze leero abo abantu ogenda babanya nga Mungu tannakujjulula mazima era n'ensi yonna ebamanye kubanga Katonda tayinza kuleka mwoyo gwa ggwanga genda ati bino ebyamakooti ne bwe binaabulaabula ne bwe binaajungululwa anti ebyamakooti tubirabye olwaleero ogenda n'osinga omusango mu tteeka nga gavumenti eno yeeriwo ate enkya ne baddamu ne bakwabira omusango gwe gumu ne bagamba nti beeyambisa etteeka ekyamu okusinga omusango kwega kitegeeza nti ebyekkooti byo bibeerawo leero ekkooti ebeerawo leero nga ntuufu ate enkya neebeerawo nga nkyamu naye nze kyemmanyi Allah tayinza butannyanukula era tayinza kundyazaamaanya butalaba batta mwoyo gwa ggwanga ekyo kyo tebeeyibaala Mungu atajja basasula musera tayinza butabasasula kubanga mmanyi abo abakola ekikolwa ekyo ne leero gye bali wallahi buli lwe balya emmere bakirowoozaako buli lwe banywa bakirowoozaako buli lwe bawulira afudde bakirowoozaako eddembe tebayina ate ffe tukyasoma dduwa zaffe Mungu ajja zaanukula era tusasulire kuba ffe tetulina maanyi tetulina busobozi naye Allah ye yakola ensi n'eggulu eyakola ensi n'eggulu n'akola ku dduniya ko n'akola abasajja n'abakazi n'aliisa ebiri mu nnyanja nga tewali wabigabirira n'anywesa oyo yakola mukene ne sayizi ye n'akola ne hoya oba saaka ne sayizi yaayo lukwata wallahi ajja batulaga tayi bayinza kuwona ekyo kyo bakyekolera kyemmanyi naye nga tumaliriza taata ensonga zino zonna zimaze okutunulwamu okitunulamuko okujulira mu nsala eyo looya wange gavumenti nawudde egamba okujulira oba naye anti sinza nagituma okuwaaba omusango ejulire eteyina bujulizi ejulire ki eyinza okuzuulayo obupya eyinza okukeera kuba kya gavumenti nga tuzuddeyo obujulizi obupya kati bweneba omusirikale yali wa gavumenti nga tanaba musirikale era n'omuntu yali waki wa gavumenti tunasanyuka naffe nga tufunyeeyo kwegamba nga tulaba obwenkanya bukola ki butandise okulabibwa nga butandise okulabibwa
naye nze okusinziira ku muvuyo n'omugoyo gwe nalaba ne ku misango emirala egy'abannange nze negayirya gavumenti kunze ne ku bannange abalala gavumenti ekwate mu nsawo ejjemu akabiliyoni ka ssente buli omu ekamuwe tukabira okwo omuntu azibe ekituli abantu b'abantu abo kyeyakola ng'aweerera omwana w'omutuusa okumubawa akuze ku baana b'omugenzi otyo kubanga bwe ndowooza Brigade nabeera mwaliwo ebbanga ntata wa Birigo yo nali mumanyi bwe ndowooza ku mukyalo ono eyali omwenkanya ennyo omukyala Kagezi kuba naye mmanye ekyamussa bwenkanya ekwata ebitaano egambe ndi bannaye mugende mulabirire ku bantu abo nammwe mubeereewo kubanga kati nga bonda b'emyaka gigenze nakujjena mu nnimiro wambijena mu nnimiro nasalawo obuteekubagiza kubanga bwe nadda mu kwekubagiza ate naabeerawo ntya nakujje mu nnimiro bombe eyo eyali ampa oba eyali ansuusuuta ate tofaayo kebanampa nga naakuwaako bamutwala teyesikidde kawande ate ne wasigalawo n'emiti emito egyetaaga obuyambi kasijja kwekubagiza naye nsaba gavumenti tubeereko kyetwa tewanze nzekka naye n'abantu abo abazze bafuna ebizibu naffe abawaayo kubanga gavumenti eno bwe nali mpayo Kirumira oyo bagamba namuwayo ku lwa Museveni yagamba mumpe abaana abaki abaana abalungi abatalya nguzi abatajja kuswaza ki abatajja kuswaza gavumenti yaffe omwana yali yakamala enkozi nemugamba Kirumira omanyi Kirumira yali musomesa Kirumira omanyi genda wano mu Ggombolola ndowooza ye yayitawo mumuluka gwaffe muno yavaamu ogwo era n'agenda n'obwesimbu bwakuweereza ki era kyeyayogera n'agamba nayingira polisi nga mmanyi kitongole kyavu naye ekyetaaga abakozi abeesimbu okuweereza ki eggwanga lyabwe era yakyogera nga lunye nedda nze nja kuweereza gavumenti kubanga waliwo kyesikubuulidde nti Kirumira bamufunyako omulimu mu kitongole ekyamaanyi mu Amerika Kirumira yayinza okubeera omusirikale mu magye ga Amerika Kirumira yafunako omulimu mu UN nga banne bagamba waliwo omulimu ne mugamba lwaki ogenda n'agamba pulezidenti amala kunsiibula kasita pulezidenti n'agamba Kirumira genda nga Kirumira nkola ki kubanga yali ayagala nnyo omulimu gwe kisooka yagwingira agwagala abamulaba twamulaba omulimu yali agukola era yafa akola ki agwagala yafiira ku mulimu era teyatulugunya bantu ku mulimu gwe basa yatulugunya abantu semboroka teviimiryawo kumpa kyendya kituufu